si walakizale mwannyinaze mu nsi muno weeyagala obulamu bumpi kituufu tewaba muntu akubuuza ati okoze eki gwe omutima gwo kye gwagala kyoba okola nze taata wange yaleka emmotoka ezisoba mu 10 weeziri zipaakinze naye ali mu ttaka akoze eki yeebasa kakati mu nsi muno idiot should never tell you what you should do and how to do it and when. Obulamu bwange si parliament tinetaaga speak of debating. I do what I want. Bw'ogambye I do what I want ne kintwala ku kya mukwano gwo Kasuku mwekyayidde ddala nze nsula ndowooza ku relationship yammwe Junior osobola okwogera sole n'omukuya n'omugamba Kasuku amusole topic ya Kasuku eri very simple nze I work with everybody era ba YouTube bano ono mwami kwezi goraba maze naye emyaka enanga mulaba mukwano gwa tata wange nnyo goraba oyo ono mukoddomi waffe goraba oyo yes ono bwa yanjula tata wange yayogera n'okwogerera yes mukolo twali naye muzee kati ba YouTube abamu twava mu byokola ne tufuuka ba Luganda kituufu osegera kati omuntu bwansanga nga nvuma muganda wange ono kinswaza mu mutima ng'omuntu kinzikakanya kubanga omuntu ajagamba nti Junior atavuma bakoddomi be osegera waliwo ebintu bye tukola mu nsi nga bitukakanya ngaffe abantu ng'era ensi ejja gukusalira gwe n'oba tugwesalidde ensi egukusalira kubanga ebintu bino bye tukola there is life after camera eno after channel there is life after channel there is life after views. Let me give you an example. Abantu abankoledde ebintu mu bulamu bwange ebikulu sibafunidde kuno ku social media wabula be bantu benjogera nabo everyday be bantu aba appreciate nze ng'omuntu nga tajja nakuga ati Junior ka video ko kalike wakola kakola ki kanyumira obasanze mu bulamu bwa bulijjo siba chano bino byoba nti ogenze ewantu omuntu n'omuyamba ku ttaka omuntu oba tomuyambye ku ttaka emikwano gino gye tujja tufuna mu masomero gye tujja tukola oba gino emikwano gye nkufunirako kati gwe nkutegedde naawe ojja kundaga omulala naawe ondaga omulala bwe bulamu so kye nkugamba nti there is life after views there is life after social media there is after celebritism nga tonnafuuka serebo waliki ndaba abayimbi beewa amannya Kingi Saha kumbe Yemanisulu Semanda nze ebintu bye sitakkiririzaamu kwe kumpisaamu amaaso I don't tolerate anybody kuba ng'oli wa family yange nze taata wange yagenda okuvaawo nga we disagree sometimes ne tugaana okukkiriziganya nabirabanga n'omugamba sigenda kuwolereza bugingo ne mugamba nti ekyo sijja kukikola naye nga yate yakola ki yanzala era ne tuyombagana position yange neetakyuka ne mu making to believe my position kati ekyo buli omu akimanyi Junior, I'm a very good person. I can give you content. We can have a good relationship. We can be friends. We can be brothers on principle and respect. Yes. The word respect is universal. If you believe in it, respect is not one-sided. It's not a nickname. Yokera newewa. Newewa. Buli omwa ino kuwa munekitiibwa. Yes. Ekitiibwa nga bw'okyagala kiwe n'abalala. Bw'oggulawo ekkubo ly'okwevuma n'okweweebula nga ly'ekkubo ly'okutte. Kiba kibi nnyo kubanga naawe liyinza obutakusigaza. Okay. Kati Junior Rush tewakubira Kasuku okujja ku internet. Nze respect era ba YouTuber bonna bakimanyi. Respect time keeping. Nze zijano n'ennyumba ne mukadde wange kwezi. Lwabudde ate oluusi bankubira ne sitajja omanye ebbanga lye bankubidde nga sijja naye lwembanze kuba nange mba n'ebinkwata ng'omuntu and I expect any YouTuber to understand ti omusajja ono waaba atuwa views okitegeera nga nkuwa emitwa ng'ojja kukubira akasimu ngambe Junior jangu otuwe n'enzijja nga tompadde mafuta okitegeera obudde bwange tobuguze because right now nina okuba nina gyendi naye nzize kukola ki
kati ebyo ebintu otabitegeera n'otabivaluwinga n'oyagala ate oleeta omuntu anvumire ku channel agenda kuwa interview mu mwaka kwa interview mulundi gumu ate tekola kati oyina nze Junior asobola okuwa views emitwalo 5 oba 6 ewiiki kwa ensonga amawulire tegakoma abaawo ebipya ebibeerawo nenga oyina enamba yange gomaye ba YouTube bengana okuwa Kafuko akola ku NBS mukwano gwange yangamba Junior twagala kuwa program ku NBS ne mugamba nze Kafuko singa nali njagala program zisinga nkola ku TV 3 Kafuko yasuke TV 3 zakola za computer ne mugamba yes ne mugamba inti inze Junior sina kyenjagala kuba era tewerimba toyina kyagala kuba tikikira kuba kize Tamale mirundi Junior mutabani wa Tamale wa Yohana nakawuliddako ekyo kimmala seetaaga bitibwa seetaaga kumpaana teweetaaga mikwano kungulumiza seetaaga mikwano ngobererwa nayo jjabbeera n'ogwange tofaana ngobererwa nze ku TikTok yange ngobererwa abantu emitwalo 3 nzijuza nambole emirundi 5 ngobererwa abantu emitwalo eno following sajifuna nti kuba ndi mukwano gwa Sayimo Spade ndi mukwano bino bye bagamba okubeera mukwano gwa Kasuku kina we kikutadde tekina we kikutadde nga Junior. I'm a brand myself. Yes. It was my dad who built me. This name I have is etambulira okuva ku bajjajja yange bino bitetwagwamu bigwe. My great grandfather Yohana Mirundi was there. Ne tudda ku Tamale Mirundi sene y'omugenzi kati nzaaliwo. Gwaliwo kati gwe. Era nange bwenvaawo mutabani wange ajja ku bino bintu byansi. Oyina mutabani Junior. Ati bwe naba muzadde Tamale Mirundi Junior. So sagala imperialism, mwina imperialism mbu omuntu wa kitalo. Era kakati ninoko. Mbo Junior bwava ku Kasuku agudde. Babyogera nengamba abo basero tebategeera navuma Frank Gashumba netulwanagana Frank Gashumba ne mulumbe yakyogera ono principle Gashumba najje waka Frank Gashumba akolera ebintu bingi yajje waka we sat down on equal terms nanyinyonyola actually nentegeera nti ati nali mu kyama I was wrong about everything. Era twaga nze ne mamange twagamba Frank Gashumba ebintu ne yeewunya. Ngamanyi kirala ne mamanyi. Ngene fateto ate fenga bye tumanyi. Byali bibi naye nga ababitugamba abantu baki. Omanyi mu mukwano wabeerawo bana abakubendo. Abawuddisa. Relationship ebera abantu abo. If you are really my friend and you value my friendship, when you annoy me, it's not me to call you. It's you to call me. It is Junior. If I'm really your friend and you're really because friendship is not one-sided. If you feel I was offended by what you did, I can't be the victim. At the same time, the prosecutor, the judge, and the one who is saying sorry. So I have annoyed people before, and I have said sorry, not once. Not twice, not thrice. Because me, I value friendships. Yes. I value people. I care about people's emotions. Bino byemukola here, ebyokwata abantu. You don't be insensitive. Ekituufu. Don't be insensitive. Oyinobera mwako obuntu. Nogati naye omwana ono yakafiirwa kitaawe. Yes. Yakafiirwa kitaawe n'omwezi tegunnayita ali mu mbeera ki emotionally, psychologically. Yes. Kati atende etaba muvuma. To you, does it make sense? It doesn't. Junior right now needs friends. Yes. Junior right now needs people who understand him. Junior right now needs people who are going to sympathize with him. Junior right now needs people who have reached a certain point of maturity in life to know that when you lose a parent, it's not a one-day thing into Jakuba Burunji. But anybody who has ever lost a parent, atali insensitive, can really understand what I'm going through. Obulumi bw'obuzadde bwe bulumi bw'oyingira nabwo entaana tebuwona kuba buli w'otuulaawo ogamba singa taata abaddewo singa maama abaddewo singa taata abaddewo singa sennakutegeera Junior kuba ndi mulekwa nakutegeera so nze
Sinonya sympathy. I have values as a person. Yes. And if you cross those values, I will tell you point blank that here you have crossed ABCD. So, owamaanyi bamupimira ku ngeri gya treatingamu abanafu. Bw'oba olowooza oli wa kitalo oli w'amaanyi simanya biki. People will judge you how you treat abatali b'amaanyi nga the respect you give to those you think are not as powerful as you. That's where, and let me tell you, my sister, evil has no limit. Evil has no limit. Omuntu bw'atandika okukola ebintu by'otayagala, it's up to you to stand up and tell him stop, because he will not stop. Chimala. Yes. Ne mwali mufa kino oyo musumba omufere? No, nze omusumba simenako buzibu. Sempa. I think Sempa yali anvuma. Oba yali ayagala following. Oba yali ayagala masanyalaze. Whatever reason he had, that's not. Oba munkwase mukuvumire. No, it's not worth my sister. Abantu abamu baleke. Towa mirambo gyafa kugeza okuza. Osegera. Nze I don't abuse people who don't have proper jobs. Because Sempa kyakiye obuzibu bwonna bwe buva nali nkyasomera Makerere University nga nsula kumpi ne Livingstone nga Sempa ina kyaki mu veterinary medicine nenjigala. I wrote to the vice chancellor a letter nenjigala because it was making noise for us. Nga basaba nnyo on Sunday. So I think Sempa didn't take it well, which is okay because nabuza vice chancellor a whole of residence, a school in Makerere nga psychology oba law, and a church which is the odd man out. A church is the odd man out. Makerere is purely an academic institution. Si church. Si church. So I think Sempa didn't take it well. And I understand his grievance. I can understand his point. I was only working as a student leader on behalf of the petition I got from the students to close that church. Sepa's church was closed. I hear even recently bajigadde ogwokubiri when Navayo nadam, but even recently bajigadde. So he's a frustrated man. By that time you don't have a proper job. Wefuula musumba. Marriage yo bakuwasa because omujamani oyo yamuwasa that lady and naye munako muzibu. So people have problems, and in this country people want to put their frustrations onto others. Mukazi we yalaga we yamuwasa batali babiri. So omuntu atayina proper, because nze nziramu omuntu nga bw'owandiika leeta PO box etuuka Jeddah. Yes. Taina address. Omuntu atayina address. Omusanga waka. Kati unamunonyeza, kati sepa bamunonyeza ku saati. Saati oba waka. Ayise wana ayise wali abadde mu saati ya bbulu. Kati ate febyo twabivaamu. I have an address. I have an office paid by the government of Uganda. I'm a senior citizen in this country. A technocrat atula mu meeting is if ojinga police. Esimu yange I have phone calls from every big person in this country. Abanene bo balina jinya nabalaba. Highly connected. Nabalaba. So now me to waste time with those boys. Those are young boys. Bakulu myaka naye mu ndowooza. Tewali muntu ayina magezi alwanisa mwana gwasinga bukulu. Era bw'olabanga omuntu akikola ng'omwesonyiwa. Bwe bulogo obusooka bwe busiru obusooka. Kiri anga kati gwe kusanga. Ng'olwana ne bebi ow'emyezi 3 atayogera. Ng'omuliko omukuba. Oba n'ekikyamu. Kati wano ku social media buli bw'olaba omuntu ameze envi. Mabina ngameze envi onanga ameze envi naye ng'avuma abaana basinga obukulu. Nalaba ne gundi akutwalira muzeeyi Magala oyo muzeeyi Magala. Ye Magala is just an idiot ng'omuntu. Ye ate tali ku Sempa. Sempa ye mufere. Ono ye Magala musiru. Ye musiru ng'omuntu. Osegera. Kubanga mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda. Ndoza Mwami Tamale we yabeererangawo teyayogera kulinnya Magala. Mwami Tamale yali tebayite ne Magala gyali. Ya existing. Oba yazaalibwa. Bakajjabuzi wano tutawanya ku social media. I have never in my life talked about him. Nze namutegeerera nga tata wange afudde. What that man was doing kyali kimenya obuwangwa bwaffe obw'Abaganda. Kituufu. Abaganda bwe tufiirwa
omuntu n'oba tomwagala omuntu bw'aba afudde tebamusalira musango ate batakyasobola kudda takyasobola kwewolereza takyasobola kwenyonyako ne mu lutalo bwe tuba tulwana mu lutalo abasirikale abafudde nga tulwana mu lutalo babawaayo eri amagye gaabwe n'abeeno ne bakola ki era olutalo kira kyetuyita truce mu lutalo nti bayimiriza emmundu okumala ennaku 3 baziika abakoze eki abaafudde mu ssematalo owookubiri etteeka lyayita nti kamanda wa Germany bw'omusanga nga gw'oli mu Ngereza omuziika n'Abangereza basanga bakamanda ba Germany nga babaziika kubanga bano olutalo mwetta naye nga temweyinaako nnugu nga mulwana lutalo lwansi naye nga tegwe mwana watu temweyinaako buzibu ono go tatakuttanga mukyala we oba takubbiranga so me I have one problem. When I'm abused and when I'm attacked, nobody defends me. But when I retaliate back to those who belittle me, that's when you hear stories. Junior Susiza. But when I'm being abused, tewali muntu agamba anvuma ati naye wano okoze eki. That is hypocrisy, that is blackmail, that is intrigue, that is propaganda, and it will not go unanswered. I have capacity to fight back. Junior Hypocrites, they discuss your actions. They never they discuss your reactions, but they don't discuss your actions. Okay. Omuli wenkwe atunulira nnyo kyokoze. Tatunulira kyekyakiviiriddeko kye bakola Isirayiri. Abayezibula bakasuka ebikopola ne bikuba Abayisirayiri. Isirayiri we bakubangayo enigamba nedda mususe mukuba mutya amasomero nedda musenya abantu. But what has caused this? Is there any country that can allow a terror group on its border ngeriwa nga ne Uganda eri mu kongerwanisa ADF? So that is hypocrisy. And me, when you are my friend, we know kwejjamu hypocrisy. And that's when you hear your friend saying, Junior, here I support you. But here, that is hypocrisy. You don't defend a friend party. Yes, I'm behind you. Yes. Never hypocrite chebakola. Yeah. Junior wanombadde kukiriza naye wakozeemu bwoti hypocrite nambe ekyo. America bwebe defending Israel statement yaabwe eba ku Israel has a right to defend itself. Yes. That's what a friend is. Era bw'owulira omuntu nga oyo muli wankwe nga tasalawo wano wakoze mulungi naye wano nze bw'oba mukwano gwange. And me, everybody knows. I defend my friends. Kituufu. Oyiwawo omubiri. Is a Spice Diana talk and talk team eyo jira. Bayino buzibu na Spice Diana. Jenkins takwatagana nabali. Manager Roja nankubira. Nangamba ye muganda wange and by the way Spice was right somewhere because yes Spice Diana yali agamba nti abantu bano banjogeddeko for a long time and I'm tired. I'm tired. Nempuliza story ya Spice Diana netwogerezeganya nempuliza neya talk and talk team. Nengamba mukwano gwange nagamba mama wange nemugamba mama Spice mukwano gwaffe yatuyimbira ne ku graduation kulilla kubwire tata wange yali yagala nnyo Spice Diana nti buli we yagera ku BTFM oluyimba lwe bagikoona Spice afaanana muganda wange ono omuto namuli Bridget nga tata wange kyamwagalira kafaanana muwala wako kakati nenga mugamba mama bali abatoka ntoko bantu baffe nabo baffe mama wange nangamba nti wagira Kasuku. Yes. Support talk and talk team. Kubanga bano bobeeramu. Babeeramu nnyo spending mama wange nangamba nti government yekunoonya ekyalo nekyakola ki kubanga ekyalo kye kisobola okukweka ku ki ku government. Yes.
kati mu bulamu bw'ensi eno balanga nnyo obudde bw'obeera n'omuntu kyani gwe nsinga okuba naye mpangala nnyo n'egundi kamuyirewo nenvuma spice nenjogera ne ssente mukazi wattu ze yampa osegera kati bwendaba nga obuli hypocrisy olaba nga Junior bakuliddemu olukwate ng'obadde obayirawo waliwo otuuka n'ogamba nti kati gwe bwonvaamu osigazizzaani waliwo omuntu kyakola noddaku wali n'ogamba nti naye Kwezi Robinson bw'aba nvuddemu kati mu nsi sigazizzaani kale omuntu ajalaga Junior gondi yakunyigidde gundi takwagala ne mugaze taata wange yafa nze nange tekyali kakati ogenda kuŋŋamba ki ekinkanga nze ne bugamba nti Junior waliwo abategese olukokutta ngati kati okufa kwa buli omu nze ogenda okusanga taata wange kati nze ate okufa sikyalina kyenkutyako wadde because nze nnwanirira lunaku olwo when I will meet my daddy again that's what matters nze nensi nagita omanyi muna abantu baŋŋamba anti labayo omuntu yaŋŋamba nga nze Junior yagola bano ndi mulambo ogutambula nga siba kyagamba kati nakiti abantu people are emotionless nze kati nga wankubidde ano ng'agundi afudde nyinza be bantu be nabikira nga nti gundi afudde nasigala ng'alya emmere nga tukitegeera n'alya n'amala n'okunaaba kono nga naye gwe tewategedde nti omuntu afudde naga Junior fe twafiirwa dda nga baaguma bode eno Katonda yagikola Katonda akuwa obulumi obusembayo tewaba bulumi bw'owulira kibanga omusujja nga gwakutte n'oguwa eddagala eddagala lirizimba immunity nti omusujja ogwefaananyirizaako we gulikomawo obuwuka buba bwakoze ekyo kati waguma kati nze kiki ekinsingira taata nga tonnanyiigira gwe wenna ayagala okunyiigira ali eyo nga tonnanyiigira kiki kyogenda okumpa ekisinga taata wange Junior bano abantu bemudaba ku internet mbu Junior agamba nti ono yamuvumya ekyo kana ye avuma biki statement sizaagala benvuma si mikwano gyange era sina kyembeetaaza ate nkyabavuma okyabavuma gwe wenna ali concerned nti Junior avuma kola ebintu bisatu kooti nzigule agende ku kooti emuli okumpi go file a case sokera ku police court ekyokubiri osobola okukola ekyokubiri reach out to me nina benvumye omuvuma nagamba banaye wankoze abo bolabanga bakitalo mbu tebavumwa nga ne president w'eggwanga linaavumwa ne first family bagivuma mulowooza oli wa kitalo reach out to me ombuuzo navuma mukyala bamuyita Amelia namba wamuvuma navuma Amelia ebigambo ba wabisuubula wanga bipya birala naye taata wange lwe yafa Amelia yankolera ebintu bingi yajja mu lumbe emirundi ebiri nampa ne ssente empitirivu Amelia gwe nakola ki gwe wavuma naye Amelia namubuulira lwaki nali muvuma n'atya n'okutya ngeri abaali bansasula nkole ki nga bakusetinga muvume era ne mga Amelia oli noba waayo oba totabula bantu awo nze emirimu gya social media egy'okuvuma abantu gwe bw'omala okugjamu enzizo govuma mugaye nti bondi yangambye nkuvume bobe ensootinge godde ako kazannyo kapya tobifiiranga my sister yiga social media nga bwetambula never have permanent friends and permanent enemies kakati oli bw'amala siiti ey'okuvuma nemanya byennaamuvuma sooka ovume seeteze zigweyo kati oli gw'ovumye mugaye nti bwana gundi weesootinge n'oli gwobaleko okole ebirala olaba wetubadde tuula mu ntalo oli akusasudde ovumye omuntu ate omusirikidde ojja kweteka ebizibu bingi weeteke fayiro za poliisi gwe bajja okusiba bannange nga siva mu misango nze lw'ebyo nvumirako omuntu akasente ati negwovumiddeko oyinza okusanga bazzeewo n'oli ate awo n'owulira enkwe nga ng'oswadde mu mutima sivuma batanvuma serumba batannombye ekyokubiri mateeka tulira kye tuyita fair comments
fair comments zeziri wa mateeka onyizo ganga tonyumye oba tonyumye kakati omuntu nakamba anfumye eti sinyumye that is idiocy yebe betuwana tubawana mulinaki ekibawanya omuntu sooka obeerawo weebuuze nti John oyagala mpaani oyinaki ekikuliko ekirungi omwavu tebamuwaana. Some of these idiots mwemuyita baserebu are coming from poor backgrounds ngaani Juni tebirina magezi sente amanya gabitomedde kati nekireeta obuyaye bwakyo okuva eri mbayaye nekibuleeta eno mulayi omuntu yenna atayagala kuvumwa gwekola ekintu kimu va ku social media genda ku faamu y'olime ye social media ya muliro the moment you enter public space tuba tugenda kuvuma ati bacha public life awo tuba tugenda kuvuma America bavuma Trump president wa America ne bamuzanya mu comedy Biden bamuzanya mu comedy nga yebase omusajja asinga amanyi munsi yonna Biden America bi comedian ne bisoka bimuleta nga yebase ne bimulaga nti yerabidde jalaga and people still eat bavuma president 7 bavuma genomoz babavumira ddala bavuma Jerusalem Sale Supreme Command of the Armed Forces gwani mwanyina ze bana ebo yogedde ku Jerusalem wama kitufu saa agende wasale kulinde bagamba musima ya muwadde juzi milioni 4 mukoddomi we yes mukoddomi wo mchala afumba na majega mukungu azimbedde nyine nali manya abasajja azimbedde mama we nyumba Lusozi Lulambe yo mukyalo gendo labo lubiri saa lwazimbedde mama we senta zijayo ki ebyaddala mukoddomi wa muwa ati kitufu mama wo muwala mama wo mukyala oyo mukasa mama we yafa recently fenna twagenda ne tuziika order yava ggulu I was there twagenda ne tuziika era buli omu n'aweereza general message nga tumusasira olw'okufiirwa abamuyita naza abamuyita ati mukulu munne saamu muleke ayina ekimuwaga buli olaba omwana bagamba musima patrol ye mukuma nze bwe nagende wasa nalaba ebisajja bamaje nga manyi bambadde bwamba zibigoye buli omu gyalagambwa amuyambe naye sijja kujja kati saa yamba teyakutwala eggulu baminisita bagende lwaki takolera interview mu nnyumba y'esaa lwaki azikolera bweru munju mulimwani ati munju mulimwani totegeera kande kampiseko bwabeko sanga kolera interview munju lwaki abatuza abera mu compound kitufu abatuza mu compound yani ali munda leka mwana wange leka babana baveeko omwana ali mu sente mpitirivu kati Kamiria jempola buli omwana ino omukesha gwenjaga saabi yayogedde Kamiliyoni bituufu kituufu Kamiliyoni ayina ettima wankwe Kamiliyoni sawa yonna ashuka Kamiliyoni ayina threats esatu ezimukomedde wali Kamiliyoni takola kintu kyatafunamu the first time I saw Kamiliyoni kneeling down nga bayimba tubonga nawe wa president Kamiliyoni nafukamira president sente nezikola ki yali yakafuluma state house Kamiliyoni yasibira mu dipi gola boyo ayagala kadi Kamiliyoni addamu fukamirira Emma ngamuwe motoka bwolabanga Kamiliyoni afukamidde abayina kyakola ki Kamiliyoni mubaze nnyo is calculative Kamiliyoni munsi amanyi ye naye tuvula yafunanga ebizibu ne baganda babo bapalaso nga beekuba lwankwe alaba muganda we palasa ataddeyo ekivvulu Kamiliyoni naayita emanju naye naateekayo ne beekuba ebikondo okwagala okwekutula lwankwe kati Kamiliyoni is too inquestful to the extent omuntu akubagana ne family ye bakaddamu ne palaso wizo ne radio babeerangawo teyabakubanga bano obuyimba bubiri naye nga nkwe Kameiro on his own blood kati gwe kingisa kati kingisa yakakitegera ati Kamiliyoni wanku saa yayina ekikyamu bw'ataakendeeza enjaga nnyo nyingi naye yagikendeeza kuba tetukyamanyi ddi lwabaako ne bw'ataba yagikendeeza kakati byonna saabi yayogedde bituufu naye gwe yabyogeddeko Kamiliyoni ensi yamutegeera nti wankwe Kamiliyoni takyagwa takyagwa Kamiliyoni kikyogenda omwogera singa saa yatugenda nti Kamiliyoni oba yabbye banka that is news naye era tegasobola bamawulire olaba nago obutemu gayitawo
Kamilioni mwenye misango. Kamilioni yaine misango ko CPS nga bakola kabada yeyeka. Ya Jose. Kulia deposit nata yima. Jose Mayanja. Nze namuvako. Nze we nava Kamilioni. Ngojja nolopa Kamilioni ko say you man don't disturb us. Who have you come to report? Jose Mayanja. Put the file there, we shall call you. Nebano achaya ba police. Kabandi. Kulia deposit kuba ba producer babaganda be. Do you know Chameleone? Nze Chameleone yali yankubiddeko emakindi awo. Yali agenda kunkuba Chameleone. Era taata wange yafata mwagala. Twafuna conflicts ne Chameleone. Mukalulu kali. Taata nga agenda akuba obukofiira bwe. Bamugamba. Chameleone naye akuba. Awulutalo lwatandikira. Okay. Isanga Chameleone emakindi yali alikodinga lwimbo. Omaye Chameleone mukwano gwange nnyo. Era tajja kunyigira kwa ne manager we Mutima. Chameleone we Nafiru. Yatuma Mutima ampe sente. Era ne bajjebbi. Ababana ba Chameleone baliwo ne bangale Kongo. Chameleone is my good friend. Tajja kwa byenjogera mazima. Nyenda ne Wisdom kaye makindi. Tosa Chameleone ashootinga. Kumbe Chameleone yali yanyigidde ddolo okumuga nti ali ya deposit nata yimba. Ha. Tukansanga basiima nenya ko capital omu yali agirinnyeko Chameleone we anega biri yako kichiwembe cha anega vako nevako Chameleone najja nansanga nanga kitawasabiriza tasabiriza yagende wa Museveni bamwe bilioni 3 tujazemu abana bali mu America goli wano yasama bwasami nensirayo nembigamba mwame Tamale n'omukumamu omuliro nembira nomugata mayiga Chameleone bayogede yagayo sabiriza era bilioni 5 zo wagaba president bagenda zikuwa tata mwame Tamale afudinga boyogera nga tayaga kitufu yabadde erinnya talyagala kekanya kungalia yadi tamwagala mwame Tamale ne mugamba nti namugati Chameleone oyo mukwano gwange Nsiramu okusanga Chameleone ku ekizolonji. Angamba nti kitawo sebina akobuzibu biri kibije. Naye nga tayagala bajjo. Kaya ngati bajje ekyo. Kyeka kyekimugamba. So King Sir asobola okuba the next radio. Kituufu. Ayina eddoboozi ddungi. Yes. Bwe yeewa obudde. Sa alwanye tosavuma Kenzo, tosavuma Bebekulu, tosavuma entalo nyingi nange shenda muganda. When you have many wars, people gang up against you. And when you have a war, etagwa, ngagwa buli omu. Yes, you lose a point. Nenga yekingisa mukodomi wa mukulu. Era government agivuma kyekinewuunyisa. Newuunya. Waliwo kisa kya Mukama. Waliwo kisa kya Mukama bwe yavuma saa. Ebbaluwa erina gye yavaawo. Sawa mugendako mpola. Ng'omukulu si musanyufu. Ennyumba gye mumuvumira yagireka mwana wange leka. King Sir. Ebyo bawoza musimata n'aba. Kalifa yegendereze bajja babulizaawo bwereere. Ayo kumuvuma tujja muvuma ne bakodomi ba president babavuma. Ekyo takyebalamu. Naye ekyokunaaba bakireke kiri so sensitive. Omanyi omuntu okugamba tonaaba tosenya. Ani yabimugamba? Kalifa. Aganaga yasinge abayaaye mu bayimbi bonna. Yayina eggaali yawana ebusega. Mu bamalaaya wano wansi. Kuba. Aganaga ye mugende gompola. Mu bayimbi bonna aganaga yasinga abayaaye. Awo natete twala tugende. Wonna wumu. Nganye entalo z'abayaga n'abayaga. Esikoba n'esikoba oddanga wa. Ndiyo kyali singo. Obadde oyagala kumpefu. Mbadde nyaga kuwagula esikaani. Mwala tategeera oyo. Gulesikaani tategeera. Ayina ekizibu naye lwakuba abamukulu ku ggwe. Gulesikaani tategeera. Tosobola kuba nti wazaalira ggwanga. Mbugwe asoose okuzaala. Wana abantu tubazaddemu abaana ekisajja kikuzaalamu omwana. Kituufu. Nekikuddamu nekikuzaalamu omwana. Nekiddamu kana Fulisoma, if the DNA comes out, bombi n'oli tebategeera. Bombi n'omusajja. Abulamu laavu nsimanyi yagala mukweweera. N'omuwasa omukazi atategeera abeera mu mawulire.
omwana n'omufuula ekitagasa omwana w'emyaka 3 abeera mawulire nga badisikasinga ebyo bwana akula oyo omwana nga bamukomezawo nti nekitawe yakwegana butategeera na butakula olubuto ani yagamba olufune manyize that's the problem zenina n'abakazi bamira obuweke nga tebaagala zzaala kakati ye prince omwana nawulira taata we yamugoba ngobeera ne mukamwana atategeera abakazi wano bali mu butale bakeera kukola basingo mother bumuko omwana yawemula family gwe scan oyina emikono n'amagulu omwana wuwo ng'otandika kudda ati DNA bwevaayo asasuleko part of my money she's an idiot tombulira so mufa kine Doninasa bamukutidde lwakulya mwana omwana omuto myaka 15 mwana wa musirikale ye yamukwasiza naye lino erinnya lya Doni ligenze lyonooneka buli omu omuyita Doni gundi kyokka baavu nasa center azina naye yagaana okukula nasa center alina bamukutidde ku polisi polisi gireke agenda mu kooti olwaleero si manda high court aggravated rape sibanya defilement kati kyekyamwagaza okwebaka n'omwana omuto omwana alabika naye yamuwoomera yandifunye abakulukulu bana abawala omanyi obwana bwepikaapikaze waliwo obwana bujja mini box yange juni yankulya akaana ne kasooka kakomba wansi awo ogenda okutegeera nga kasini yattu ndeka era kati buli kaana akankwana nkasaba national ID sooka ogikuba ekifaananyi yamulamuzi nga evidence buli mwanda obwana bw'amasomero obwo bugenze ne bukula akaana kayina ebbeere guluza akaana kakulu kumanyi bikula biringa ebirya chachu naddala ebyo byana ebisomera mu aga amasomero ga international bisiba enviiri n'okigwako nga omwana musava muzibu kumbe wa myaka 16 n'ozirika bye byakwasizza nasa ogwana aguyitamu atya nga gulimu abanene bangi omwana nasa bamukwatidde Kenya ng'apaala yekalazeewa kati omwo munda mu ssaati neyambuza ku live banna abantu bakulabe ku kifuba toteekamu vest junior kalazeewa toteekamu vest tekasibire eno mu nankana nammwe obuntu bwammwe bunaatusobera kiteekamuzi toteekamu vest wafunye abakwadaputinze agenda mu loogi kedde sawa 5 vest eba yaki ngenda kunkola massage anti okyogedde bubi loogi ate obwongo bubadde bulaze walala byonna package emba gyetadde bode to bode gyenfuna togenda mu kukola ate osooka ate mu loogi eki togenda kukola osooka mu kwene empewo oyinza okukola sawa eziri mmeka sawa zigenda mukaaga budde bugenze n'empewo nyingi lwaki sigenda nempumula tolowozangako junior kusetolinga n'ofunayo namukasawo nadda ewaka n'afumba tata w'abaana oliwa tobirowoozangako nsetolinge abakazi baagala osetolinge baagala gyebalinze yes gyebali gwefunewo omukazi omugagga olaba basiisetolinge nze setolingira wali sente kati bannamukasa abaavu tobaliiko omukazi omwavu amenya ate amanyiira n'abakazi abaavu nga bawulize babeera ku kintu ekyo nina amazzi ate awo alinga akola mu nakyalira ensiko nze njagala mukazi nga mugagga gwe bw'omufuna ng'omumpa emyaka sigifaako nnyo oyagala muntu kubanga era sinze abazaala bakulu be bakulira ebika byewaffe kati nze weewato wawatakuze anti bali mukulembeza nnyo ekyo nze weewato wakulu buli wamu toyagala bya Rema ne Hamza nkubuuzizza bali boŋŋamba nti bakulu abakazi era jeni yayagala abakazi abakulu weewato wali wenjagala tewabanga gundi yali mukulu kugwe Donizera gwe yagamba samutusanga kutiko samujamu wamutuusa samujamu agagakazi agagenfula junior oli mwana muto wotuuka mu buliri nga kigamba junior please don't kill me stop it iwe mwana we wanzita munonga iwe mwana we bitandika kwekaabya omuntu akaabya ati empiso teruma sintono bweti
akaiso katono bwe kati newe kakufubita toyagala eno love yo kujanja wasa zino zetu ebyaremane Hamza nofuna kagalo friendine mugenda foto bishutu no chale wawe no ebintu byagala Junior abuli omayi nabyayagala Rwema byayagala ne yamuzanze sibyenjagala zija mukazi ayine sente kishuga mami chenga kiri awo si sugar abamu bali na soroti mami siba sugar soroti mami yaliwo bawomanga munyo n'omunyo guwoma tulaba enva ziwoma n'owuuta anti bw'ossaamu omungi ate butama mpozi awe wali obuzibu naye nze munenjaya mukazi alina ssente era nkyamulinda nawe wabayo ekkazi nga alina ssente oba ogenda kufumbiro laavu erimu ssente enyuma mwana gwe onaakola emirimu laavu erimu ssente enyuma bannange yenyuma kyoyagala kyofuna yoyo muli ku vakesoni naye laavu y'ekikomando landiroodi akubanja omwana apamye mulyango tugume tuneezimba gy'oli okola mu hardware tombuulira busikasasiro kazi omwavu naye tagomerikika bakubwa ebitambo ekiro bameketa amannyo aba n'enkyakya amasuuka abakazi abaavu baba n'enkyakya kireeta enkyakya balina ebyo ebizigo bya ponepeyire ebyo bye beeteeka mu nviiri poneyaya n'osooka ogenda omubakisinga agazigo gonna ne gakuba omulundi tuleke mwana wange kireeta enkyakya tuleke ate nzaba nnyo mubantu kutambula nnyo omukazi atambula nkyakya n'asooka asala amasuuka oba mugula peya ndeka nabirimu byonna ngundi za Gloria zakwesiza zita ekyaki ebinudu bye eza Gloria Bugi nze tebyansanyusiza omwana alina ekizibu era omuwala yenna alowooza nti ogenda kweyambula mbu ofune fame you'll get 2 minutes of fame kubanga byotulaga ffenna tubiina ate no yali tashevinze tetwalaba na bulungi yateekayo emikono nze sheve kati kuno okwekuba olugalo n'anoonako yali anoona mu nva nekikeni ekintu ekyo yakikola yekuba olugalo mu mabina era naye naaga lwaki baba banoona ku ngalo abayagala wunyawatesitinga nti gwanoze oba tegwanoze nzaba abaana tobanyongera obwo bwamalaaya mbu vidiyo zange zalinkinse tunoonya omuntu awo nakomye otegeera kunyambalayo gwe waliwo ayinza okuzirinkinga yeyazirinkinze bagamba epaasi yali akakwata ka vidiyo epaasi yalya mama ng'alira mu loogi za layisi era webaku aba bakyambala ku sapatu za lwedi omuwala yenna alowooza that girl is cheap Gloria Bugi kati ali cheap because kati abasajja bakamwekubalako obusabbuuni basinga abamunoonya bamulidde dda aliteeka wali ka vidiyo nga yeerabira tewali kintu kiri expensive kibeera everywhere and that's what ladies should understand buli muwala yeeyambudde ogenda funa abakubi ba busabbuuni ogenda funa baboda teriyo omusajja ategeerekeka asobola kukukwana ate byonna oba obirazi anti kyekinamusikiriza kakati nze Gloria Bugi kyemugamba nti eyamuwa amagezi naye anaasobola oyimba nze ndaba n'eddoboozi talina ayimba masimolo letters bajawa ba bakola ebikyamu ba ebyokuyimba biveeko adde makerere asome she can become a lawyer. I don't know what people think. Tandabikira bana bwongo. I don't know what people think. Nti olina kwesiba mu industry. Gloria Bugi she can't sing. Tasobola ye eddoboozi fu. That's era ayimba statement biri bw'amalanga alaga abantu akabina. Akyusa akabina. Ate abantu twabikowe ebyamabina. Oswaza family yo. Bagenda liyoyo bannange. Oswaza family yo. Men are not stupid. Men look for things that are not everywhere. Kitegeera. Abasajja nabo kati bategeera. Enkomero ng'ofunyira bisajja sajja. Nze bane music weyambula. Naye talina music. Ne music toyina. Kati nekyero neyambula. Agenda baleetera ennyimba endala ndowooza. Kale tumalirize. Kale Junior. Oyina byeyagala okugamba abawagizi baffe. Abalabi bachano yaffe. Abalabi bachano yammwe. Baleme kwe mbagala nnyo. Baleme kulowooza nti brand eno Junior gyayina yakugula. Brand eno Junior gyayina eri yagiinako control. Junior musajja mukulu. I built my first house at 24 years.
My father left me and Smaina went and Kira. Bingi. So don't ever put me in your level of thinking that the choices I take are for you to discuss. I take choices based on my experience. Atenze manyiche njagala. I know what I want. Yes. Manyiche njagala. Agenda okujja wano ku social media maze wana emyaka 5. Social media. Yes. Longer than some of these other people who are here. Bloggers abatandika. By YouTuber. Anampa ekitiibwa we shall work. I control the terms. Not you. Yes. Nze mulimo. Nze content. Kati ekyo bw'otakitegeera. Nalabyeko n'amagamba nti ati kati ba YouTuber tobakubira. They are YouTubers who call me. Ejjo nabadde nshootinga ne Kyakoze. Bano they come to my home. Bano ba kwezi bani. I'm working with them because they were friends of my dad. Binyinyo bye bakolera taata wange. We should give each other respect. When you annoy somebody, it's very good of you to say sorry and we move forward. Yes. If you have imperialism in your head, that I will annoy so ndeta nvuma era namwe mulire entawa na nvuma sijja ku. Ngani asobola okuvumira kweno channel. That is a fact. N'abakulema okuvuma batugamba ne tukuyamba. Bwe muleeta abanvuma. Kwanza sireeta babavuma. Nange nsobola okukwata TikTok yange. Kituufu oba n'abantu nga tosobola leeta muntu avuma abantu ku channel yo. Kanka kayavuma mwami kwezo. Kanka. Ye yamuvuma. Namusaakolinga n'akafaananyi. Akatwe. Bano bankubira mwami kwezo yankubira nono. That they are not happy. Nga ne kanka kabyabavumira. Because of misi bituufu. Tinali asete mu ddwaliro mwami Tamale kye yakiri yalinga. Otegera. But goba olowooza nti okuleeta abavuma abalala kirungi. Naawe kkiriza otugaye kati nange muleeta abanvuma. Nange muleeta abanvuma. We can do that. Jesulo okufuna abaana ku TikTok nemba kyaza ne bakuvuma bulungi. Nani stop. Neze conversation zonna eri mu mikwano gyange. Njireka because there is life after social media. There is life after views. Bwenfiirwa be bajja okujja, bwendwala be bajja okujja. Kati why do I bend low to belittle my people? Yes. And then I act the victim. See? So to separating ebintu ebyo. Naddala okwewa ekitiibwa. Okay. Kwate ekkubo ly'okweweebuula. We can also do it perfect the way. Netwewemula kuba mbanjagalamu okuvuma okulimu okuwemula. Netwewemula bulungi nnyo. Jeni yawabulamu okuwemula nengamba haba nkuweereze ku biwemula. Olaba kati nze ate nze saayomba. Njagala nnyo olutalo lulimu okuwemula. Nedda nze ate kati nze tesaayomba. Mbu Joni yambu yagamba mbu bajja ewaabwe ne balya emmere. That's what happened. Statement yali nene wali ojigonza. No. Wandika ebatuuke waka sawa yali yakulya. Chenayogera. We are facts. Era ba YouTube abalala tebanyiga kwa nayogera ekyaliwo. Olugende enjala terudda. Nedda. Nagamba. Bajja. Ne bamalawo eddakiika ekiro ennyo zaali 10. Ne bali emmere. Ne bakwata content waabwe. Ne bagenda. Ono n'abuuza ekibuuzo nabalabye ti naye buloga akola ddi. Gwoba olowooza content anyuma nnyo. Mwe ba YouTuber temufiirwa wamu. Lwaki tokwata mulambo gwa maama? Tegubaamu views. Lwaki tokwata omulambo gwa tato naawe n'oguteeka nogati kati leero ntudde wano ngenda kudiscussinga kusenga wange yafa. Tegubaamu views. Tebayita insensitive. You are being insensitive. Yes. I don't know whether you know the definition of being insensitive. Amawulire gano ge mukola emotions z'abantu oba ino zikonsideringa. Isegera kakati gwe bw'ojjanga ozunga n'essimu ojja okwate maama wange mu ddakiika 2 ogende ayagala kateekayo nabadde ku lumbe. Don't act like everybody, what everybody is doing. I'm not blaming journalists for what they did. They did a good job. Okay, you to be around for some time. I expect you to understand
I expect you not to be insensitive. Omanyi obusungu butwogeza ebintu bingi. I know. Nze abantu banjogerako ebintu bingi nnyo. Abantu ne bajja ne babingamba naye tebamanyi nti babingambye. Nze ba YouTube abo balaba banjogerako ebintu bingi. Bayinenkwe. Omuntu nakwogerako ekintu. Enkya nakubira ne mukola. Enkya nakubira ne mukola. Naye nga yiira biditi yabaddeko n'omuntu omu ne babaako kye boogera. Ate ffe kye tutakola. Ffe tetwegaana baffe. Nze kyemmanyi Junior mu byonna nga tumaliriza. Ffe tetwegaana baffe. Ate tewaliyo omuntu agamba mbukola YouTube yo mb'obuzizza omusango. Mpozi naye wakoze eyiyo. Tamale mirundi live. Kwenyenda okutandika okuba. Ba subscribe batandise dda. Ne we batajja. Atujja kubajja kujja tujja kujja. Sirire mu competition ni nammwe. Osobola lwaki omuntu bw'akola YouTube. Baba bamanyi nawe oyagala kasete ka mwezi. My brother, my sister, maze emyaka 5 ku social media. Tewali YouTube ansasula. Ate sifuna sente ku YouTube. Oba ku social media. I do it for free. Njagala ono muganda wange ono waba bulungi nawe n'oba bulungi. Kimpe sanyu. Kitambula. Kwaka tulina okweyagaliza. Ngoloza simanyi nga YouTube weesasula. Oloza simanyi kapesa kateekako. Esasula. Oloza sibimanyi. Naye eyo sirevo yange. Wabitulekera. Nabibalekera kuba nange nsobola okuwandikira Jerusalem sale message. Jerusalem lwasembayo yampa bukaddaana. 40 million. Just one. Ngankoze wano message. I can write to General Mozi when I want money. My brother arm is around. I talk to the speaker. Era mutumide nnyo mukyala ni kwa. This time mbadde nyenda Dubai to meet Mama Kadage Dubai. Naye emirimu negyeesanga waliwo ministry eyina okukola ate nga president yabituwa. So I'm not into that class. Eyokulingiriza. Bafunye million bweziti. Gundi akoze atya. Lwaki Megatron omwezi guno. I'm not that level. Please, I'm not that level. Moza Junior atwaleyo kewo munene omuntu mukube ku luseke. I'm not that level when I want something. Mukuru wange yakampa million 10 2 weeks ago. Kakati inze seteze mukola wange.